muli ku BMTV Africa TV esinga mwabatulaba n'abatuuliriza tukyazizza omugagga Akram nanyini woteeri alina amasomero alina bingi ga promota w'abayimbi nga muli ku TV maaso galikoleka proudly sponsored by Subsoft Studio Nenja Land and Property Developers. Tuli ku show y'omukulu Eddie Kenzo oba Edirisa Musoza pozi omukulu akira munjagala okuze kubatuuliza bali ku timbe maaso galikoleka ku BMTV Africa. Wanji sebo abulira amanya go n'eddoboozi lwakyo li ku BMTV Africa. Amanya gange mpitibwa Akram Mayanja mbeera wali Jemistin nga amanya gange mpitibwa Akram nga mbeera wali Jemistin era olwaleero nzize wano okubanga nyimba muko ate era nga nzize okubeerawo ku mukolo gwa Eddie Kenzo nga tuwamuko wano ebyakabi wano Pretoria ku Lori Club. Yesebo pozi gwe muganda wange alaba era awuliriza akiramu abantu ze tuwulira oyimbye ennyimba era oyina hit meka era oyimbye ennyimba meka era oyimbyeko ne bayimbi baani abanene oyinayo kolabo yonna? Actually nyimba nyingi n'abantu bangi, so right now nina ennyimba empya era mugenda beera nga muziwulira ku Airplay kwegamba omwaka guno gwe gunaggwerako nga kintu bwe tutuuse saawa eno kuba nsuubira nina omuyimbi gwe nayimbye naye bamuyita Athen Rally. Mugenda beera very soon nga muwulira oluyimba lwe twayimbye lugenda beera lwakabi nnyo kubanga tulutaddemu amaanyi mangi era ne video tugenda ziteekamu amaanyi mangi nnyo kusobola okubanga lwakabi nnyo. Yesebo. Okay, muganda wange mpozi oli butere ku BMTV Africa. Mpozi Uganda kozi bakuzaalawo? Uganda nzaalibwa mu kifo kye bayita Bugiri side z'eri e Busoga. Abasinga batera otuvuma wano mbu simanyi abasoga badankaana simanyi bakola batya naye abasoga tetudankaana nga tuli basajja bakabi nnyo era oba otunuulidde abasoga bwe bavuma ojja kwesanga nga mu bintu ebisinga eby'amaanyi mwe bali balinamu omukono. So mbadde mbawa advise nti mulekere okunyooma amawanga wabula mukole era ekintu ekisinga eno kubeera nga tukwataganira wamu ne tujjawo ebyamawanga ne tujjawo ebyaki ne tuba nga tukwataganira wamu ne tukola. Ngenda ne mpaako example ewali bannaffe aba Nigeria aba Malawi baani abalala bali wano towulira ntalo mu bannaabwe mbu simanyi bassegundi simanyi bakoze biti neffe mu Baganda kuba twetwalanga Baganda kuba kwegamba tribe eriwo nga gye tulabirako. Ogenda n'owulira mbu ate bassegundi mbu lwa ssente ate gundi awalana gundi kwegamba n'ogenda n'otunula ebintu ebyo nga side emu si birungi nga ate twandibadde tukwatagana ne tuba nga kyatuleeta wano kye tukola kyokka ne tufuna ssente ne tudda ewaffe ne tukola bye tulina okukola. Omugagga Akram mpozi oba yategese is it white party? Yes sir. Black and white or? Black and white. Okay. Muganda wange mpozi era ng'okimanyi nti olubale omutassamirirwa ogenda kuba otunyonyola white ya black and white ya biri wodi era jawonyola ya very eriwa era sawa era okuyingira sente. Okay, black and white party no egenda beerawo nga 8 omwezi guno gwennyini gwe tuyingidde ogwa October. Actually black and white party element okubanga ereeta abantu okuba obumu era abasanyukeko bonna kwegamba tetwakoze nti olw'okuba nti twagala nti oba ki wabula twakikoze okubeera nga tugatta abantu kwegamba abantu batwala time nga tebamiitinga naye ekintu ekyo kisobola okubaleeta ne bakola ki ne bamiitinga ne banyumya business so many things kugamba ebisobola okubeeraawo. Then party eyo to expecting a lot of things. To expecting okulya wanjisebo yes sebo mbadde ngamba nti ku party eyo to expecting okunywa okulya n'okuzina paka kejenge. So yonna wenna gy'oli jangu nga weetegese kubanga kigenda beera massive. Mpozi muganda gwalaba BMTV Africa yoyo mugagga Akram akutekisiza ennaku z'omwezi zijja kuba bwezi kyawera ajja kuba zikunyola black and white okulaba ng'obaayo jangu oyambadde ebyeru n'ebiddugavu ogwali etembisa Jemistin Santoni Pretoria Johannesburg Gauteng na Eastern Cape Town bonna okwetoloola South Africa mujje bangi musobole okulaba nga mbeera ku black and white
ampozi njagala okola abantu mu lulimi Oluganda n'Olusoga lw'osinga okutegeera. Bakubiriza okulaba BMTV Africa ku YouTube, ku Facebook, ku Instagram, Twitter, yonna batulayikinga effe gyetu. Bannange bannayuganda bannange mugezeeko nnyo okuwagira ebitongole ebikoleddwa abannayuganda kubanga ebitongole bino at the end of the day biba biyamba ffe bennyini. Tulinawo ekitongole kye bayita Surfsoft Studio, ekyo nga kikwasaganya emirimu mingi gamba ng'okurekodinga videos, okurekodinga ennyimba, kiina entertainment empire, kwegamba kiina ebintu bingi wenna gy'oli yonna ng'olina ekintu kye weetaaga ekigwa mu ttuluba eryo. Jangu weeyunge ku mukulu oyo. Waliyo ne TV gye bayita BMTV. Oba oyina amawulire, oyina ekintu kyonna ky'oyagala okulanga, oyina ebintu byonna by'oyagala okubuulira ensi emanye, jangu ku BMTV bakulangire babeere nga batuusa ebintu byonna bye weetaaga ensi emanye. Mpozi oyo Mugaga Akram nakutegeeza nga 16 December tulina DJ Ericom International DJ ajja kuba ali mu Club Next Star, ajja kuba tukutegeeza, ajja kubeera Kampala night, ebintu byonna bijja kubaawo. Abakazi abasajja mulina mwaniriziddwa. Club Next Star club nnungi nnyo, sobola okubeerayo. Proudly sponsored by Surfsoft Studio. Bateekamu ssente, nja kulandira property developers bataddemu ssente. Abatulaba n'abatuwuliriza olwaleero mwebale nnyo, mwebalire ddala. Okujjako nja kusinga okwebaza mukyalo ono andi wano okumpi nti yeebale kunjagala era nange mwagala nnyo nga ye bwanjagala. Mwebale nnyo Mugaga kuteeka mukyala ku address. Big up, we love you BMTV Africa. Ssaabasajja Kabaka Wangaale nange omwezi wa kusoma aka Sejjusa Uganda Mega Emizindalo. Ssaabasajja Kabaka Wangaale.